Balamusizaako amanyi Judith Mugabi bakyayita. Tukyasoma akatabo kaffe Ndikuma okulya nga kawandiikibwa omwami Solomon Ike Mpalanyi. Kati tusoma ekitundu ekyomunaana. Ekitundu ekyomunaana twakisomyemu obutundu bubiri. Akatundu akasooka nakasomye, kati ngenda kutandika n'akatundu akokubiri. Ekitundu ekyomunaana akatundu akokubiri. Ebyo nga tubitadde ku bbali, Namata yali alabika bulungi. Nange namutunuuliranga nga nsanyusa olwa langi n'ekikula kye, era n'abalabi abalala nabo baali bakikakasa nti mu kabiina kaffe bannange yali abanywamu akendo. Omulungi ayagalwa, naye ate oli bwe yeemanya ennyo obulungi, era ebiseera ebimu ne bumutuusa n'okuvumanga abantu abamu, obulungi bwe tebubaako kye bugasa. Ekikolwa ekyo tetwakyagala n'akatono ffenna abaali mu kabiina kaffe. Namata yali avubuse mu kiseera ekyo, era enviiri ze ez'akaweke n'ekyenyi eky'olubiri nga bisanyusa nnyo abasajja abatuuludde, naye okusinga ennyo abalenzi abavubuka ab'omulembe gwe. Akayindo ke ak'ekiraalo, amatama amasoobolokofu n'obumwa obw'oluwewere byatunuzanga abantu bangi akalyolyongo ng'embwa eyota ekikoomi, n'amabeere agaali gasongoledde ku kifuba kye obulungi gaasoyanga abavubuka bangi munda mu mutima. Mu kiseera ekyo Namata bakadde be baali batandise okumukuumya ennyo amaaso, era oluusi n'obutamuwa nnyo bbeetu kutambulatambula ku kyalo yekka. Ebbanga tewaayita ddene munnaffe n'aba mu kyama n'omulenzi we, ne bakadde be gwe baasiima okumutwala. Omuwala yantegeeza nga tuli babiri ffekka nti nze kennyini nze neerabira omulenzi wange era mwagala. Oyo gwe mutima gwange, bwe bulamu bwange kaakati. Ebigambo ebyo byannyingira nnyo mu mutima era ne bindowoozesa ebintu nkuyanja. Neebuuza ebibuuzo nkuyanja munda, ate era nga mbyeddiramu. Nasooka ne neebuuza nti nange ndifuna omulenzi alinjagala nga bwe njagala nze mwagale. Ekyo ne nkiddamu nti aliyinza okulabika, naye oboolyawo okwagala ne kutatuukirira oba kwenkanankana. Kyokka nga ntya nnyo ye omusajja okunjagala okusinga nze bwe nandimwagadde. Ebibuuzo byesomba ne binzijiramu ne binzijiramu empisa. Leero nemboyaana mu birowoozo. Mu kaseera akatono ako ne nkamala, kyokka nga Namata tamanyi gye ndi. Naddira Namata ne mubuuza nti, Namata, mbulira, muli owulira otya ng'obadde olowoozezza, oba kaŋŋambire ddala ng'olabidde ddala ku ye ng'olabidde ddala ku ye kwe kunneesooka n'aŋŋamba nti ntumwa konsi nti oyo ko ye nti ndeka blesi munnange. Nga bwe nkugambye okusooka, ntumwa mwagala, era mpulira muli nti nga tubadde tuteredde tuti mu maka gaffe, nga bwe nsuubira ŋŋenda okwagala omwana omulenzi oyo muwummuze omutima. Wabula nti abasajja bazibu, oyinza okumwagala ne weemalayo, ate ye okwagala okukwe ne kuba kwakukukokoonya bukokoonya. Naye ntumwa bw'ali mpemuukira n'ansangulizaako ettoomi, aliba nkutudde nkizi. Naye bwe ŋŋenda nga ntunuulira omulenzi oyo,
mulabamu birungi byereere. Twayogeranga ebintu bingi nnyo eby'ekikulu ne munnaffe oyo buli lwe twasisinkananga nga tannafumbirwa. Ate emirundi gye nasisinkanako n'entumwa nalabiranga ddala omulenzi omuwombeefu omwesigwa ajjudde okwagala eyali yeetegeka okutwala n'okukuuma Namata. Awo ng'ebigambo bimaze okumanyika obulungi, Namata yatubuulira omukwano gwabwe gye gwatandikira era n'atunyumiza ebintu bingi bakadde be, baganda be ne basenga be bye baamubuuliriranga era oluusi bwe byatuyingiranga ennyo mu mitima, amaziga ne gayiika. Ebbanga terayita ddene Namata n'atulekawo, naye nakisiima nnyo munnaffe okugenda n'omusajja gwe yeesiimira ye ku bubwe. Ffenna mu kabiina kaffe twawotookerera olw'omunnaffe okutuvaako, kyokka ekikolwa ekyo kyatujjukiza nti naffe ebiseera birituuka ne tukola nga ye bwe yakola. Weewaawo abamu ku ffe twali tukyali bato, naye nga bo abalabi naddala abasajja ekyo okukibagamba nga baziimuula kiziimuule. Bo bwe baatulabanga nga balaba tukuze tutuuse okufumbirwa. Leero naddala nno nze eyali asinga bannange obugimu n'okulabika obulungi, nga buli wempita njogerwako obutakera. Abamu nga bagamba nti aliwasa ekyana ekyo aliba atutte omukazi yennyini, nga bampita ekyana nnyini nga nali kyana kya mpologoma. Abalala nti omuwala oyo bw'akkiriza okunfumbirwa ntunda buli ke nnina. Leero naamenya ki abantu? Kasita munnange yatuvaako emizannyo egimu gye twazannyanga mu buto ne tugirekeraawo, anti nga n'okutusanyusa tegikyatusanyusa. Olwo ebirowoozo byaffe n'emboozi byonna ate ne tubifuŋŋamyanga ku byakufumbirwa. Ebiseera ebimu nga tukyali ne munnaffe Namata yatutwalanga ewaabwe ne tugenda tubuuza ku jjajjaawe omukazi eyali akaddiye ennyo kyokka ng'amanyi okunyumya obulungi n'okugera enjula engero, okufaananako nga jjajjange bw'omu bwe yakolanga. Kale nno yadde munnaffe yali agenze, ffe tetwalekayo okugendanga kulaba ku mukadde oli. Olumu twagendayo okumulaba era n'okunyumyamu nga bulijjo. Yatusanyukira nnyo bwe yamala okutubuuza nti, "Ge mulaba eyo abawala?" Ko nze nti, "Nedda mukulu, beppo ggwe." Ko ye nti, "Nange nno obwange ngasanga nange nno obwange ngasanga wa atatambula. Mpozzi ge nnina nga mukwano gwammwe Namata kufumbirwa, naye ebyo nammwe mwabimanya. Wabula nabasaasira nnyo bannange munnammwe oyo okubalekawo kubanga ddala mwali mwagalana nnyo. Naye kale kasita yabalaga ekkubo eddungi nammwe lye musaanye okugoberera. Kaakati ali ku matooke atokosa." Munnaffe omu kwe kuddamu nti, "Twawubaala bwe yatuvaako, kyokka twasanyuka bwe yakola ekikolwa eky'obuzira ffenna kye twolekedde okukola. Wabula gwe gwe twasinga okusaasira munno okukuleka wano, mpozzi ng'oli mugoberera ne mugenda mutta bulungi ettya lyammwe." Omukadde bwe yawulira ebyo n'aseka, oluvannyuma n'aleka agamba nti, "Baana bange, eby'okubalaja katubisse ku bbali. Muli bakazi era mu muno mugenda mukula. Okufumbirwa tekubali wala.
naye musaana okumanya nti abasajja bangeri nga Seeti bakola ebintu bingi byotobateebereza. Weewaawo osangamu abasajja ab'empisa ennungi ennyo, naye abasinga baba bazibu okutegeera. Naye ekisinga obukulu mu byonna, omukazi atya era awulira bba. Omusajja tagirwako, takubwa ku nsolobotto. Abasajja abamu basunguwala mangu, ate abalala ne baba baggume ng'omugoyo era batategeerekeka mangu. Abo bonna osaana kubayiga buyizi. Oyisa otya balo mu mannyo mbu omusooza bw'akutuga, ng'ovaawo nno ng'okongoola balo engalo bw'azifunvuggalizaayo. Ye maama, lwe weepanka ne weenyinyimbwa omusajja nga wagenda okumufumbirwa abalala abalungi abamusinga wali tobalaba, ng'ovaawo nno ng'omukontola oba ng'omubigula ng'abigula akalenzi. Baana bange, nze mbabuulidde era mbabuuliridde, ebyo tebikolwa mwa musajja n'otta bufumbo. Abasajja si bantu baana bange, bajjula embazuulu mu mitwe omwo. Naye nze gwe mulaba, Walumbe yatuusa kutwawukanya ne munnange nga tankubyeko muggo wadde okungalulira oluyi oba okunsongamu olunwe. Muwulire ekyo baana bange. Bwe yamala okwogera ebyo, nze kwe kumubuuza nti, nnyabo, naffe abakazi tuli bantu ng'abasajja nabo bwe bali, ko ye nti mpulira. Ko nze nti kiba kitya ye omusajja bw'abanga yankoze ebikolwa ebyo by'okoonyeeko? Ko ye nti nnyabo, kiba kibi. Naye ggwe ng'omukazi tosaana kulaga busungu nakuyomba naye. Munnange kwe kumubuuza nti, naye nnyabo, bwe mpulira ng'obusungu bundi bubi olw'ebikolwa ebyakazambibaze by'abankoze, nsaana kukola ki? Ko mukadde nti, ng'ogenda emugga, oba si kyo ng'ogenda mu nku, bw'otolaga eyo ng'ogenda mu lusuku lwo, w'oddira munnange ng'obusungu bukuweddeko. Naye bwe buba ekiro, amagezi agasinga kubatika mazzi nga balo abadde atanudde oluyombo. Eddagala eryo tomanyi kye lirogamu basajja buyombi. Wabula ggwe ky'okola tojja mazzi ago mu kamwa okutuusa lw'amala okuyomba. Awo nno ffenna bwe twatulikira ne tuseka, kyokka omukadde n'akaliriza n'atugamba nti, baana bange, bye mbabuulira bikulu era si kulwanga mubulwa omuntu omulala anaabibabuulira nga nze abimanyi obulungi bwe mbibannyonnyola. Mbagambye nti abasajja banjawulo nnyo. Gamba oyinza okusanga omusajja nga munywi wa mwenge nnyo, kyokka nga bwadda amatumbi g'obudde tabaako kya gwateganya mu nju. Abasajja ab'engeri eyo nno osanga batono ddala. Nze munnange eyeebase yali munywi waagwo nnyo, naye bwe yaddanga olwamuggulirangawo lwe lwamalanga nga nzira mu kikunta kyange. Teyabuuzanga mmere nga tagifaako, teyeerondalondanga mu kino ne kiri nti oba nti ani eyazze wano oba nti kino ekyabadde wano kyalazeewa. Yagendanga bugenzi mu buliri bwe nga yeebaka. Nze nno kwe kumubuuza nti, nnyabo, ng'olwo lwonna ekinziguza enzigi eza buli kakedde lwe lwaki mba najja kugula nzigi? Sigaanako kuluggula n'asulako ebweru nate n'ategeera oba amata gafuuka omusaayi ne gafuuka. Omukadde kwe kuddamu nti,
sibanenya mubuuzisa buto baana bange. Ye nno mmwe mwalabye eki? Naye nno eky'okugulirawo omusajja ekiro si kizibu nnyo, wabula ekibi kwe kusanga omusajja akudaaganya n'akubuzaabuza n'otuuka n'okwevuma okufumbirwa. Ye nno emirembe gya leero nga mirungi baana bange, naye abakazi abazaala ffe baafumbira ku bugubi. Kitange yanywa omwenge n'ayanaamiriza ensi, ye olwamalanga okulya ekyemisana ne zitwala, olwo nga kiro y'anaalamula. Yabanga akomawo ng'anaatera okutuuka awaka n'aboggolamu emirundi 2 n'atontoma ebigambo ebisinga ebitaawulikikanga bulungi. Bakazi be olwawuliranga ne bagolokoka bonna ne batuula mu ddiiro okulinda nannyinimu. Ng'atuuse baamunaazanga ebigere. Omukazi eyabanga mu kiyungu ye n'aleeta emmere. Eky'ekitalo oluusi yalyangako obutole 2, olwo akamu nga yeerekerayo. Ekyokukuba lwe kyabanga kimutisse nga yeesonsasonsa ku kantu katono bwe kati, n'omu ku bakazi be yayogeranga ebigambo bitono ddala ng'akuba. Mulabye baana bange okufumbira bwe kutali muniino. Baaba bwe kumubuuza nti, naye nnyabo nga nze mbadde mbikoze ye omusajja asiima? Ko ye nti, ate asiima, naye nno ng'obikolera wa mwana wange? Enju gwe wagizimba? Ye ng'awaka ovuddewo otya okugenda okunywa omwenge? Abasajja bonna bwe bafa benkana balina ebbuba baana bange. Tebayinza kuwa bakazi baabwe beetu kwetaaya na kugenda ku binyumu bokka. Nze nalaba omusajja eyali mulwana wa kitange, oli yalina ebbuba nga zzibu. Buli lwe yabangako gy'alaze nadda awaka n'alyoka atandika okubuuza obwana obanga awaka wazzeewo omusajja yenna. Bwe wabanga wazzeewo omusajja ng'ababuuza nga bwe yabadde ayambadde, enfaanana ye, bye yabadde nabyo, yayogedde ki, yayogedde n'ani ku bakazi be, bo abakazi baakoze ki, baamuwadde ki, era bwe yabadde addayo yakutte ekkubo ki n'ebirala. Ennyinyonnyola abaana gye bannyonnyolangamu gye yasuubiranga ne bakazi be bannyonnyolemu. Abaana n'abakazi bwe baayawukanangako ng'abakazi akabaate kabajjidde. Omusajja oli yali wa kitalo, yayinzanga okugamba bakazi be nti enkya nja kugenda egindi. Enkoko yagikwatanga mu mumwa ng'anyegera. Bwe yatuukanga ebbali ku kyalo eyo ng'adda mu mikwano gye ng'anywa mwenge. Yabanga obudde bukunidde ng'awetamu ng'addaka. Bakazi be baabanga beefulukuta mu gyabwe, baamwekangiranga awo nga gguse, ng'olwo nno atandika okubalimba nti olugendo lwazzeemu omwasi, nkomye mu kkubo. Bw'atyo bwe yakolanga nga buli mulundi abalimba kirala. Omusajja oli yalinanga embwa awaka, naye bwe yabanga agenze okukola emirimu gye n'amalawulira embwa nga ziboggoleka, ng'agenda kipaala okulaba omuntu embwa gwe ziboggolera. Bw'ataamusangangawo nga yeesoozasooza ng'addayo. Bwe wabangawo omuntu naddala omusajja ng'amumanyi era nga tamwekengeramu ng'agamba nti ssebo mbadde ŋŋamba nti embwa ziruma abantu b'abandi, nze mmwe mbamanyi, muli bakyejo, muyinza okulaba nga zimuluma ne mudda mu nseko. Baana bange, eby'abasajja tebikoma, wabula beetaaga kuyiga buyizi. Omukazi
beetaaga kuyiga buyizi omukazi lw'osobola okuwangaalira mu ddya. Twalaba enjuba egoloobye ne tusiibula, kyokka omukadde n'atugamba nti buli lwe mubanga n'ebbanga temulema kujja ne tunyumya. Kale abakulu mubandabire. Bwe naddayo eka ne ndowooza nnyo ku bigambo by'omukazi omukadde oli, ne ndaba nga by'amagezi nnyo. Ku ebyo ne mmange kwe yayongereza ebirala bye yambuliranga buli we twabeeranga ababiri ffekka. Ekirowoozo kyanzijiranga oluusi bwe nalowoolezanga nti osanga mmange ankyayeemu, kubanga tewayitanga bbanga nga tannannumiriza kino oba kiri okukikola obulungi. Naye bwe namala okuwulira omukazi omukadde oli bye yatubuulira, amatu ne ganziguka. Okuva olwo ne nnyongeranga okussaayo ennyo omwoyo ku bintu maama bye yankuutiranga okukola n'obutakola. Nga ndi ne mukulu wange ne kannaffe akalenzi ka Ssebuufu, twakolanga ebintu bingi ebyasanyusanga bakadde baffe era n'abaatulabanga ku kyalo. Ffe abawala twakolanga nnyo emirimu ne bannyaffe, bwe tutyo ne tuyiga ebintu bingi mu kwogera ne mu kukola. Mukulu wange yalaba banne bangi bavudde ku mpya z'abakadde baabwe, naye kwe kugasala. Baaba gye yasisinkana ne byakuno bamale bateese ebyabwe saamanyaayo, wabula nga wayisewo akabanga mukulu wange n'alyoka ambikkulira ekyama kyabwe ekyo, era okuva olwo ne mbeera muyambi waabwe mu bintu bingi. Byakuno yali musajja yali musajja mulangavu era ng'olususu lwe lulungi ddala. Nze nga nsanyusa nnyo ng'abadde atambula, anti ng'agenda n'agooma n'olaba ekitalo. Yalina amannyo meeru tuku, kyokka nga gangereka. Omwana mulenzi oli yali muwombeefu era omukwatampola ow'ekitalo. Yayogeranga bulungi era nga wasimbo, nga buli nsonga agisimbako amannyo. Nga kizibu okumanya nti asunguwadde, anti nga tatera kulaga busungu wadde okukaalaama n'abantu. Ebiseera ebimu baaba yayitanga bba olwo nno ng'akyali byakuno enfunda nga 3 oba 4, nga musajja watti buli mulundi ayitaba, naye nga mukulu wange yeefuulanga atawulidde. Nakitegeera luvannyuma nti baaba ekyamukozesanga ekyo nga byakuno ayitaba bulungi. Wangi nkitegedde ng'ayitaba bulungi wangi. Nkitegedde bukulu nti oluusi okuteganya ku gw'oyagala tekiba kibi, kisanyusa kasita naye abanga akwagala. Omulenzi lwe yabanga azze okulaba ku munneewe ne bamala basisinkana, ng'olabira ddala abaagalana bwe babeera. N'abeeraawo ng'akalu bwe babeera. Oluusi baaba yakutulanga akasubi oba n'akooza akalagala n'abeeraawo ng'akalumaaluma okutuusa munneerwe yakamujjangako. Bw'ataakolanga bw'atyo oluusi ne yeefuula ng'alinnye mu kannya n'anuuka ekigere nga babadde batambula. Olwo nno omulenzi n'awembejja nga bw'amubuuza oba nga alumwa nnyo. Baakolanga ebyo byonna nga nze ndaba naye nga sirina kyennyega. Emirundi emingi baaba yalayiranga byakuno, oluusi mu kwasimula, olulala nga wabaddewo ekintu ekimwonooneseeko oba ye kennyini okwekoona ku kintu.
bakadde baffe abakazi baali bamaze okutegeera omukwano ogwo kyokka nga basirise. Wabula waliwo olunaku baaba lwe yayasa ensuwa n'alayira munne nga ne maama awulira, era kwe kumugamba nti tulabye nno anti byakuno ajja kutumalira ebintu mu nju, kubanga bw'omulowoozaako ne ky'oba okutte otabuti. Baaba ensonyi zaamukwata ne yeebwalabwala ng'oluba olubbi, kyokka bwe twasigala ffekka n'agamba nti nkubuuliriza nsanze, mpulira nga byakuno mwagala n'obulamu bwange n'omutima gwange gwonna, era ekizibu kyonna ekiyinza okuntuukako ku lulwe sikulimba ndi mwetegefu okukigumira. Omanyi bulungi bwe ntya ennyo omuggo, naye okukubibwa kaakati olw'omwana oyo nkisobola, wadde okusula oba okusiiba enjala nabyo mbikola ku lulwe. Byakuno mwagala nnyo, mwagalira ddala. Okwagala kintu kya kitalo ddala, kubanga baaba yayitanga munne mwana ng'eyali omuto ddala ayonka. Baaba yamalirira okugenda ne Byakuno, era ebbanga lyayitawo ttono omukulu wange n'andeka awaka n'agenda okufumbirwa. Emikolo gyonna egyakolebwa ku baaba ng'agenda okufumbirwa gyandekera ekifaananyi n'ebirowoozo bingi. Mukulu wange okugenda tekyandinnumye nnyo, anti era nga yali wakugenda, naye ekyasinga okumbalagala kwe kundeka awaka omuwala omu bwe nti nzekka. Ekitundu kyaffe ekyomunaana kikomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukolereza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi, bakyayita Akuume.